Farida Nakazibwe azadde baby boy. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa ku ba celebrities bamwe wane Uganda. Nwawona okubanga tetukutuusaako embeera yonna ebeera etuusewo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansubire nti ate mwenna muli bulungi. Mukwano gwe abadde tannaba kubanga osubscribinga, nsaba onyigemu ka subscription button osobola okubanga ate otweyungako. Ate mukwano twerabira kubanga onyiga mukadde video zaffe nazo obeere ng'ozifuna butereevu. Farida Nakazibwe azadde baby boy. Farida Nakazibwe yavuddeyo n'ateeka post ku social media ze n'agamba nti munnange azadde bouncing baby boy era nga yazadde bulungi nnyo ddala. Farida Nakazibwe abadde alina abaana abawala bokka nga kw'osiza ne Briella owa Bruno K. Era nga abaana be badde bakuliridde kubanga last born we abadde yakamala P7 so abadde atutte akabanga nga tazadde mwana mulala kakati atukubyeko omwana ow'obulenzi. Nkimanyi abantu abasinga mwenna mwebuuza ni taata w'omwana kubanga bibadde bisinga okuba mu comment section naye tujja bbanga ate tubyogerako mu maaso awo. Engambo zibaddengawo nti Farida Nakazibwe ali lubuto era nga yandibanga y'ensonga y'emu ku ezo ezamujja ku NTV oba kukola amawulire. Ndowooza kubanga emabegakawo bayogerako nti alekeddeo okukolera ku NTV avuddeko naye nga yandibanga y'ensonga emu ku ezo ezamujjako. Kakati Farida Nakazibwe abantu abasingadde balindiridde olubuto lwe we lunaatuuka azaale, kakati atuzaalidde omwana ow'obulenzi. Era nga abantu abasinga bavuddeyo ne bamukongratulatinga, babadde mu comment section nga bamuyozaayoza okuba ng'ate azadde bulungi. Mu bantu abamuyozaayozezza temwabuzeemu bestie we Bruno K. Naye ng'ono ekyabadde mu comment section nti badde bamubuuza gwe taata w'omwana tubuulire kubanga bakimanyi nti Bruno K abadde mukwano gwa Farida Nakazibwe okumala akabanga akanene era abasinga balowoozaako nti bano balabika nga baddeetinga nanti Bruno K bamumanyiira okudeetinga abakyala abamusinga obukulu n'abamusingako ku ssente. Naye nga emabegako bano baatugamba nga we bali just friends tebalina kyamanyi kigenda mu maaso era ne Bruno K n'agamba nti munnaye ye arespectinga nnyo Farida Nakazibwe era nga Farida mukwano gwe nnyo, mukwano gwe ddala era nga y'omu ku bantu abamubeereddewo. Nno Bruno K abantu abasinga ekyabayitedde okulowooza nti yandibanga ye taata w'omwana. Ffenna tujjukira Bruno K wano waliwo ekifaananyi kye yapostinga ng'aliko n'omukyala ali olubuto olukulu ddala era waliwo n'akafaananyi ka Bruno K akalabikako nga asitudde baby boy mu mikono gye. Kati abantu abasinga bajjawo buno obufaananyi ne bagamba nti Bruno K tabanga ono baby boy gwe yali asitudde mu kafaananyi ye mwana wa Farida Nakazibwe naye ng'ate aka kafaananyi kaali kadda. Naye nga ffenna tukimanyi nti Bruno K alina omukyala eyali olubuto era nga kirabika yazadde. Kakati abantu bagezaako okuba nga ensonga bagikonfuzinga n'ey'oli mukyala we azadde naye nga bambi Bruno K ye taata w'omwana wa Farida Nakazibwe era nga abadde basuubira nti Bruno K ye taata w'omwana Farida Nakazibwe mwatu awo mwalowoozezza bubi. Bruno K alina omwana n'omukyala omulala ate ga yalagako mu social media n'abaana ba Bruno K bonna muzze nga mubamanyi. Ate mwattu Bruno K singa yazaala mu Farida Nakazibwe era yandibadde asooka okuba nga ate abiteeka mu social media kubanga munnange emabegakawo yagamba nti teri musajja abeeraawo nga tayagala mukyala alinga Farida Nakazibwe kuba Farida Nakazibwe mukyala w'amaanyi nnyo, mukyala mulungi ate mukyala level nnene nnyo. So omuntu yenna yenna waba nga afunye Farida Nakazibwe nga mukyala we alina okuba nga ate amwenyumirizaamu. N'olw'ensonga ekyo Bruno K singa yabadde taata w'omwana Farida Nakazibwe singa ye yasoose okuba nga ate abipostinga mwattu ani atayagala buyinja bwe butyo. Abantu nno batandise analysis yaabwe n'okunoonyereza ku taata w'omwana wa Farida Nakazibwe. Kino kye kisinga obbobya abantu omutwe ku social media. Abamu badde balowooza nti Bruno K abalanga bagamba nti oba y'oli taata w'abaana be abawala ababiri abaasooka
Kwemabega kaawo babalabako nga bakola ka meeting nga boogeramu munaye ng'osanga boogera ku bintu ebya family naye nga tetumanyi ki ekyava mu meeting yaabwe. Kakati abantu badde mu comment section nga buli omu awa endowooza ye naye nga Farida Nakazibwe ye ng'omuntu anaba kubanga ate avaayo ensonga eno n'agyogerako. So tetunaba kumanya amazima amatuufu ge galiwa naye nga bw'omanyi social media yo ejja keepinga busy nga buli omu awa endowooza ze. Kakati ebyo nga biri awo waliwo omukyala amanyikiddwa nga Judy ono ng'akola ku Bukedde TV ate nga azannya mu Aromatic Entertainment. Ono alina nno bwino gwazzeeyo n'atusuulirako awo ku social media. Era ono ng'agambye nti nze mbawaddeko ka hint kati mmwe ebisigadde mubimalirize mujja tutegeera ani taata w'omwana wa Farida omutuufu. Ono yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko n'akipostinga ku social media n'agamba nti taata w'omwana wa Farida Nakazibwe musuubuzi w'amaanyi nnyo wano mu Kampala. Nti era yakulirako ebyemizannyo wano mu Uganda. Nayongera n'awandiika n'agamba nti mugagga muvundu era nga yasoma mateeka. Ono takomye okwo n'ayongera n'atugamba nti nze mbawaddeko ebyo mmwe we mba mutandikira we mba nga mwagala kumanya taata w'omwana Farida Nakazibwe omutuufu. Ono byatuwaddeko oba bwino gwatuwaddeko abantu kwe batandikidde okuba nga ate banoonyereza okumanya taata w'omwana Farida Nakazibwe omutuufu yaani kubanga we kiba nti Bruno Kesi ye taata w'omwana Farida Nakazibwe oba n'oli bbaawe nga si ye taata w'omwana Farida Nakazibwe kati yaani. Nze ng'omuntu n'adde ensuubiriza Muhamis Kiggundu naye era mwatusobola kubanga ngamba nti ge mazima ag'enkomeredde nammwe mujja bba nga muwa endowooza zammwe mu comment section nga mututegeeza ani taata Farida Nakazibwe taata w'omwana wa Farida Nakazibwe okusinziira ku information gye batuwadde. Naye nga Farida Nakazibwe tumukongratulatinga era nga tumukulisa okuzaala tumukulisa okufuna omwana omulenzi era abaana be babadde basanyufu nnyo nanti bafunye brother babadde basanyufu nnyo ddala era nga bambi lyabadde ssanyu jjereere naye nga katulindirire Farida Nakazibwe okuvaayo atubule taata w'omwana omutuufu yadde nga tetumanyi oba anaavaayo n'abyogera kuba Farida Nakazibwe si ye muntu abadde ateeka relationship life ye mu social media so tetumanyi oba anaavaayo n'alambulula kweno ensonga oba agenda kuleka abantu buli omu alowooze ky'ayagala okulowooza. Naye nga tugamba nti congratulations Farida Nakazibwe era nga tuwagaliza ssanyu jjereere n'omwana wo akule bulungi. Eggulire olunaku lwaliro nalyo ndikomeza wano tujja bba nga tukongera ate amawulire agasingako awo byonna ebinaaba bituusewo oba ebinaaba biguddewo tujja bba nga tetubibaleeta wano butereevu ku Legit TV 256. Mwebale kubanga muwuliriza mwebale kubanga temuva ku Legit TV 256 mbaagala nnyo mweraba.